ku independent naye nga batukkiririzaamu kubanga mu bavubuka kuba tetunafuna temunaba kubeera political party tetunaba kubeera political party naye nga very soon tugenda kukola ki tugenda ku confirming ekyo tube nga tulina center number so nenga of course entandikwa kati weeri awo kirungi era ndowooza tukonewo katono okulonda kw'abavubuka gwe wakulabye otya okulonda kw'abavubuka eyinza okuba nga mu chemistry twagiyitanga litmus paper wali bwe tujja okulonda kw'abavubuka nga we nakulabye ebyobufuzi bikyali mabega e Uganda ebyoludda oluvuga olugendo olw'okuggyako General Museveni lukyakalubyemu okitegedde lukyakoze eki kiki ekikalubiriza olugendo lukyakalubyemu lwa nsonga wano we tuli naalibadde sisuubira kulaba muvubuka asimbye layini ya yero ate lwaki kubanga ffena tugamba Museveni atufuze buki bubi ate abavubuka bebasenga n'okukeera webale nnyo tetulina mirimu batukola bwe bati tetulina kino omusajja atufuze bubi omusajja omuzeeyi atufuganya nga tuli bavubuka aveeko aluddeko nze nzaaliddwa Museveni yaliko era nakati yakyaliko nkuze nzadde abaana sebo ate be basoose ku layini yaki yakyenvu kakati tukyayina olugendo luwanvu tukyalina olugendo luwanvu olw'okulabika nti tugguseeyo ensonga abavubuka tebamanyi kye baagala nze ndowooza ekyo si kituufu nti abavubuka tebamanyi kye baagala bakimanyi naye embeera ebasukkulumako anti embeera ki naye obuzibu bwe nalabye buva ku komandi waggulu komandi egamba ki komandi egamba ki komandi egamba kwegamba abantu betaaga tubawe strategy gye tugenda okukozesa okuggyako Mwai Museveni ng'etegeerekeka nga buli muntu bw'agikubamu etooki bw'ati alaba ng'emukola ki emutwala n'olw'ensonga eyo abantu bajja naye abavuka kinalabye bagenze okugattagattamu empiki wano nawali nga strategy gye tulina tetwala jjajja bagenze okugoberamu abakulu nga byemwogera tebikwatagana kuba sinza alina komandi y'opposition komandi eri walala katugambe eri wakyagulanyi komandi ekyali wakyagulanyi naye bw'otunuulira kyagamba tukomandinge buli muntu akiraba nga tekiggusa lutalo ate lwaki era nze ndowooza zezimu ku nsonga lwaki abaana abavubuka basimbye ku layini ya jjajja nebagamba eri naye ndaba ebiriyo tewaliiwo kigenda mu maaso kubanga jjajja we yabeerera omuvubuka ye yaleeta kyeyali akkiririzamu n'agamba tugenda kugoberera kino okuleeta enkyukakyuka era n'akinywererako kati ate n'amakinga sure nti guno n'okubeerawo gwe ng'oli seefumu ate olina kubanga weegaseku oli ali mu nsiko nga bw'obeera wabweru ate oli aniseefu kituufu nga bw'owagira ali mu gavumenti oli aniseefu kati eyo capacity magezi gaigali amangi komandi ne komanda amapeesa ago amapeesa ye Museveni yanyiga amapeesa nga mu Kampala temuli kuba lwali lw'ebyobufuzi buli omu yekengera munne nti muli awo mulina bye mwogerako ebyebyobufuzi mu ggwanga misinde myereere kati nga babwongo abaaliwo mu kiseera ekyo ng'olina kuyingira nsiko oba okufuluma eggwanga yali option endala oba okufuukira ddala omulimi ow'omukyalo eyo nga tobirinako ate si wano mu Buganda ng'olina kufuluma eitha Busoga oba Nkole oba naye nga nti osigaddewo muli babwongo muli wano bakukima ssebo abayekere batakukima abagavumenti bebakola ki bakukima kakati yali level of organization nga comparinga buli muntu okujja mu lutalo okitegedde
kati ekyo nekiba bwekityo kati ffe kikyatulemye kiki ekiremeseza ogambye komandi anti komandi yeriko obuzibu olutalo lwonna lufa komandi gwe tulaba olutalo oluli wakati wa Iran ne Israeli kati strategy ya Israeli akuba bakomanda ye takubafa batageti waliba nti adumira olutalo aliwa batudde wali oba yalina science yalina technology yamanya olutalo bwe lugenda ogenda yamanya ebyokulwanyisa bwebiri to deploying bameka emmere bagijjawa obujjanjabi miza ziruddawa yazimanyi kati mwenyiga oyo ne bamwenyiga nti owasiye mwaya aliwa wa intelligence nti babadde mu lukiiko wamu tubakube mulundi ki tukube mulundi gumu kyovola bakuba lumu ne batta amekomanda ne batta abamumyuka ne batta aba intelligence ne batta badokita bakafulumu kuyiya zimizaire okutabula chemical okitegedde nuclear weapons okitegedde kati bwoba owagira Israeli oba mugumu balwana babitegeera si byafa tebakuba ddwaliro nti bakubye katale kuba bamanye era mmwe mwetulira nnyanya zammwe ate bino tebibakwatako kati bwoba omuwagira oba mugumu nti olutalo mujja ddugusa kyovolaba ayatola watanasulawo tawero yazisuddewo Ali Khamenei okubanda aba Israeli gwetaddeko amaaso nti oyo gwe twagala kati kubanga strategically olutalo lwo olukubamu bakomanda 10 kati wano General Museveni mukubeko CDF mwemuwozikaine mutabanyuwe nti kaweddemu nti ani omulala muganda we sale naye yekyanga nnyo naye akubiddwa ani omulala nti adumira semwayi abadde atagala tavuddeewo kaweddemu ani omulala komanda SFC awonye tawonye IGP tawonye abasi byakagaba nkugambye jjajja tabeerawo pressure tezimukuba kubanga amagye zibeera order kuva waggulu kukawansi kati abazikiriza wansi orders babasazeeko tebaliwo luba lukyayimiridde kati order bazifuna kuvaawa kakati eyo yenwana kati eriwo kati ffe twabula kiki kye twekwatako ekiyinza okuzzamu abantu baffe amaanyi ne baggwera mu lutalo luno bonna nga batuwagira ekimwetaaga okwongera okutereeza naye mujja kutereeza ffe twakireeta aba ERP naye tugenda okukireeta nga tuyingira buyingizi mu kisaawe okuwa guidance kati abasinga nga batulaba nga ba underdog ba amateur abalala nga batulaba si ba amateur kubanga sofa ffe tulinawo ekirowoozo tewali mulala akirina yali akireese tewali bonna bali ku bya bulijjo bonna bali ku bwemupi muleete empapula mugyeyo empapula muleete empapula mugyeyo empapula bwemupi ye nalabye sebo abasajja nakawanga bajagadde nnyo nalabye abasajja basatu era simanyi nti abaliyo banaawona nalabye Weso Mufumbiro amyuka omwogezi w'ekibiina ky'NUP n'omwogezi mukamaawe awamu ne Nubian akulira entertainment industry mu NUP bonna baagala Nakawa naye Nakawa waliyo abaliyo bakoze musango ki abaliyo babafulumya era Paulo Mugambe meeya w'e Nakawa bw'aba teyeteekateekanga kulwana buno bwe budde ajjeyo ebiso ajjeyo amaanyi ge ng'omuntu ebyekibiina biveeko kubanga ekibiina kyo tekimuwa flag awo oli ye deputy oli ye vice president Nubian vice president mulala omukyala Zedriga ye vice president omutuufu atwala ba vice president bonna Zedriga wa North naye Nubian tabangako vice president anti nkugambye practically mumyuka wooli kati tasobola butamuuma ki ukiringa mu M7 esale webale nnyo okitegedde nti wadde alupo tumulabawo kati wemujja mu meeting toyinza kutambuza kintu nga nesale kyayagala bw'okiremeramu oba musiru kuba omanyi tojja kiwangu kati otya otuula mu family meeting
ate otuulayo otuula mu nkuluze meeting oba mu timu ye Morocco otuula yonna tolina gy'otuula tulina gy'otuula gweoli fomo oli wa ku street tomala biseera kakati abo bonna bagenda bafulumya oli bali mwezo bamufulumya ayi yasalawo nti ayagala bwameeya bamukaka bukasi bakakamukake ne bamufulumya ne bamuuza ku bwa Lord Mayor bwamanyidde ddala nti tagenda bujjawo Lukwago mwe yalemerawo gitavaawo Lukwago ndaba nga akyazitowamu mu ndaba eyange naye gwe oba olaba bulala nawe oyinza okubeera omutwe omulodi waali akyavuga akyavuga so bajja kuzuuzumba bajja kuzuuzumba then ekirala naye mugambe yakafuga ekisanja kimu ewakimu mugambe Paulo Mugambe obuyinza obumu obwa vice president I mean vice mayor n'abuwa mukyala wa Nubiani kati n'akatono akasigadde Nubiani n'agamba nako kaleete kankakimire ddala gumanyi nga twakoza analysis kwaba abasajja gumanyi waliwo obwenkanya okweyagaliza okuli wali naawe bakukola kati ate tewaliiwo kyasse kibiina ekyo nge decision ezo ez'abantu abasatu Waisa Omufumbiro Nubianiri ne Joe Ssenyonyi ne Rubongoya ne Rubongoya kuba Joe abadde ajjaali kati ate ogattako ne Ssenyonyi lwa nsonga bali bana Ssenyonyi ku capacity kuba nva Nakasongola Nakasongola eri predominantly NRM NRM yagiwamba kati omuntu ayagala okutwala gavumenti n'okugaziya olutalo gino emyaka 4 Ssenyonyi yali alina kugimala ng'azimba constituency y'omukyalo gino gyabadde mu Kampala ekisanja kino kyonna ab'enakawa yali badde abagamba nti munsonyiwe ku lw'obulungi bw'olutalo luno n'okubugaziya ndi mu kuzimba constituency y'ekyalo nsobole okugaziya ebiwawaatiro byaffe n'olwensonga wano tuleetawo omulala kuba nze munzimbye nfunye amaanyi mu nsawo n'obukulu mbufunye kange nefafaagane n'ab'ekyalo wanalekerawo wano ne wabeerawo omulala naddala Kenneth Paul Kakande kuba yafunye empowerment naye tebaagala takinga risk baagala wagonvu kubanga nze yali president wa Nuupu Ssenyonyi nali musindika Nakasongola oba ayagala oba tayagala agenda afafaagane n'abe era baali muwadde waaba w'amaanyi emyaka 4 gy'omala ng'obataddeko ekigere ate ng'oli mubaka konvoyi bagiraba tebayinza butakuwa naye kakati ezo resources zonna ziri Kampala zifudde togge tekati Rubongoya David Lewis Rubongoya kasa yagaana okugenda wali Bunyoro oba Mwankole naaba nga kitegeeza ki nti NUP eri mu Buganda kibiina kya Kabaka yekka Mwankole tetwalikayo Kivumo Mwankole tetwalikayo ekyo kitegeeza so kati mu mbeera efaanagana bwetyo ne kiba nga kitegeeza ki nti olutalo era lusigala luli wano tulwanira wano tuli wano kati Alex Waisa Omufumbiro kasa yavuye Busoga nekitegeeza nti Busoga teri Nuupu yalekayo batuwa nedda ssebo kati wano wazze tewaliiwo kifo kikalu kirimu incumbent wa NUP tewaliyo baana balala bakiramuza nga ba NUP kansalawo bamuyita Marvin waliwo omwana Marvin awanda ebigambo okufa obufu okiwulidde kakati kasaba baali mu gazi y'olutalo ne baba nga batataaganyiziddwa era ekintu kyawano era mbasabira baperforming bulungi wano naffe abali eri mu up country politics namwe mukole bulungi naffe mutusabire naffe tuperforming bulungi luyombya naye abadali mu kibalo awali tabu kwe kuva Kampala eno ate mu abalumbagane mujje mututaataaganye awo tujja birwaniramu kubanga naffe tuyagala NUP esimbewo omuntu mu Kamuli municipality ate forward tegenda kuwangula
kituufu ekyo terinawo omuntu alina busobozi businga bwange. Lwaki totuukira ku mwami Kyagulanyi omugambe nti eno gyendi sikusuubira kusindikayo muntu kamuli municipality gyendi nze ndina amaanyi ngenda muwandiikira nze ndina amasannyalaze ngenda muwandiikira aleme kusimbawo omuntu bw'ataakikolera agenda kuswalirayo anaaswalirayo ngenda muwandiikira nja musavinga through email through WhatsApp alemeke okwaza nti saabirabye ngenda muwandiikira nze mugambe wano totawaana kusimbawo waliyo aliyo ate ffe ERP twadimaketinga eggwanga twadimaketinga eggwanga ne mubeera mu tontabaala siri kutabaala twadimaketinga eggwanga as a strategy esobola okutuleetera ababaka abasingawo obungi naye bannaffe ne batatuwuliriza kakati wano bwe tugenda final touches zisembayo tujja kukola ki tujja kuba tubagamba tujja kuba tuddamu okubawandiikira ebipapula ebirala. Mathias walukaga okugenda ewa kojja wange Sseggona yamaze kibalamu strategy kuva ku kibiina waliwo eyamubalidde era wano ani asinga okufunamu mu kibiina n'abaana abagenzeeyo okwesimbawo kubanga naye yakafuga ekisanja kyemwaza emeeya Nsangi ekimujjeyo amangu ago gwange naye teyabaze bulungi kyekibiina Sseggona tekimwagala era kyagala mufulumye looye yakiyamba ababeereddewo ebyo byennyini ebyo bye bitamwagaza ebyo okubeera looya w'ekibiina okubeera looya w'ekibiina okugamba nti yakola kino yakola kiri ebyo byennyini bye bimukubisa kubanga mu politics wa Kyagulanyi tolina kuleetayo nsonga nga wamuyamba tomujjukiza yaba yakola yaba yayagala ekyo kibeerewo yaba yasiima okitegedde kati ate ye akiyimba buyimbi ekyo nze yakola bwenti nze yayamba wano nze yakola kino tasobola kufuna flag kati kandi tyagenda okufuna flag awo ye Magoola oyo omusogo oyo Magoola omusogo amumanyi era naye mukwano gwange mumanyi wadde ndudde okumulaba Magoola neetaaga mukyazeeko ndowooza ojja mukyaza awewera engalo ajja kusindika ajja kusindika Magoola neetaaga omukyaza bwe nali nkyali mu Nuupu nali nwana kumuzza Busoga kubanga ava Bugweri weefuwa Bugweri wa Bugweri oyo omukulu Busembatya awo kitegeeza yali badde ajjayo katuntu webale nnyo nze kinali njagala naye enteekateeka zange ne zitatuukirira okulu ne bantataaganya ne mbivaamu but Magoola lwaki ye candidate nalaba engeri gye yajjamu ku kitebe kya Nuupu amaanyi nga gaali mangi teyajja n'abantu naye ye engeri gye yajjamu yagira mu benzi ya miliyoni nga 600 nagiraba ng'eyaka bweti ne bagula gate ne basindika president nga mwali mu office olwo yalimu kitegeeza yakitegeerako nti agenda kujja era yali mugenyi we n'asindika teyali mugenyi wa Ssebuufu Ssebuufu naawe akola gwa kurisivinga mpapula kati Magoola ne bamusindikira omuvuka bamuyita Selector Devi gwemanyi obulungi Selector gwomanyi obulungi eyo ye ttiimu y'omukulu ey'omu mmotoka esalawo kinene ku binaagenda mu maaso ate Devi akola ngaani mu structure memba wa ttiimu y'enkuluze ensawo y'omukulu etatunulwamu okiwulidde eyo ttiimu ya mu mmotoka eyo naye emala bingi era mu kiseera kino be baliko kati mu kusolooza ssente ezaki okufuna fulaga basasula ssente ettiimu y'omu mmotoka ate bw'otagikolako onyumizibwako walinga batambula erinnya lyo lyogerwako na wano mu mmotoka wano mu transition watudda waka tudda waka tugenda ntebe biki baba kwogerako ensonga meeting conversation eyo nkulu nnyo nti agundi omanyi gundi yalina amaanyi ku binaasalibwawo
omukulu abitwala serious nnyo kuba bali be basajja be ba Firebase. Tomanye no nupu extension ya Firebase. Ate kumanyi Firebase twagivaamu dda. Firebase sebo. Firebase weri. Era emirimu gyayo gitambula. Yakola bukozi extension ya byabufuzi. Ye branding. Kikono ekya political wing. Wakiwulidde? Political wing ya Firebase. Abantu abasinga okuweebwa respect n'okwegenderezebwa ku kitebaawo be bamemba ba Firebase. Ebyobufuzi ate twabijja mu kuyimba ate ne tuddeeyo. Kakati gwe tomanyi bintu bya NUP ngeri gye bitambulamu. Magoola bw'atuuka. Magoola. Bamuleeta bamukima. Selector Devia mukima direct mu parking. Namuyisaawo nga tabonzeeko ku futu soja n'omu. Bano bafutu soja aba batalina byakola abakeeraawo okubalizaawo. MP kyazze. Magoola tebamukondako wadde. Direct wa mukulu. Natukewo omukulu ne boogera bye boogedde n'afulumayo nga alina akamwenyumwenyu ku matama nadda mu benzi ye ne yeeyongerayo. Bano bafutu soja abali wano nga tewali baviiramu awo. Ntero balaba sometimes bawalampa emmotoka ezo. Bavuga egaali. Bawalampa emmotoka ezo. Kaakati onali bw'otulese otya. Ya Magoola bayite balina bwe bakwata. Kati ye candidate yawo. Yayirikira okutwala flag awo. Yagenda ogitwala. Kubanga banoonya. Kubanga yali ku ground oba ayina enkizo endala ku banne. Ayina enkizo endala ku banne. Ku ground amaze emyaka 15 ng'alwanagana ne Sseggona. Ng'ali mu kibiina kye FDC. Nga Sseggona mbadde ndiwulira amulemerera bulemerezi. Era ekibadde nga kimulemesa awo tribal card. Musoga. Musoga ate ono Muganda ate nga Wansonga. Musajja w'Emmengo. Musajja w'Emmengo ate Busiro. So bwe bityo naye ne kibanga bakola ki bwe batye batambuza. So oyo musajja Walukagga. Mathias Walukagga yali sigadde ku kifo kye. Kakati NUP nze njirabanga eyinza okufiirwa abakulembeze bangi ate nga baali badde basobola okusigalayo mu bifo ebyenjawulo. Lwaki tebadde na process ebayita nti kintu bijirwa Owen musooke mujje ekifo kino mwenna mukiriko era mukyagala naye bijirwa ono yabasinza ku maanyi. Lwaki tewabaddewo nteekateeka efaanaganako bwetyo? Ekyo tekisoboka lwa nsonga ebiseera ebisinga abantu abaagala ebifo abeesimbawo buli omu agamba alina obusobozi obw'enjawulo. Kyekiteesawo akamyufu k'ekibiina. Naawe ojja mu kamyufu k'ekibiina ng'okimanyi afuna fulaga ali omu wadde muli bangi. Wadde muliko 7-8. Kakati ekyamagezi mwe nga ba candidate kwe kufuna amagezi ag'amangu ne mwesootinga nga bukyala. Buli omu n'onoonya gy'ogwa. Naye ekibiina kiba kigenda kuwaako omu. Abasigaddewo mwebeereremu. Buli omu akwate gy'akwata. Weebale nnyo. Kakati bw'ogamba ekibiina kikoleeyo consensus si nnyangu kubanga ebyobufuzi birimu ebyenfuna. Oli alaba nga mumujja kuba empi mutwale ku bwakansala mumunafuyiza. Mwagala kufunda waza nsawo ye. Kyovula nga bajja ovuganya era nga bavuganya mu kamyufu bwe bagenda okomawo ne mukali. Tusuubire ba independence abangi. Abayitirivu ennyo. Ennyo no ddala. Ekibiina kinaaba tekisaanyeewo kubanga okwekuba kujja kubeerawo. Ekyokubiri nti n'ebibiina bino ebirala bijja kuwaganya NRM ojja kwesanga nga ebifo ebimu ebikwakudde ku NUP. Of course ba independent abangi kitegeeza wa kaadi kugwa naye nga NRM naye aba independent baayo bagenda kujja side ne side bonna bwe bati because ebyobufuzi biri ku level nti birimu okufuna byakulya. Kati oli alaba mpikyeji ng'ogyeko ffe bakaliya soja kingenda mu kalulu ne kagaana era nensigala nga ndi ku nsonga okitegeera. Ffe bakaliya soja tewaliwo muntu mulala ali ku koozi nga ye kyaliko ekyo.
Okay. Akasembayo Mathias Mpuuga agenda kutongoza ekibiina kye mu butongole e Masaka. Bw'otunuulira DF Democratic Front erina lugendo ki ng'osusse okusukka e Masaka? Ffe omanyinza abantu mumbuusa amaaso mwe banamawulire ati tutya mwe banamawulire mwe aba social media mugezezzaako naye zino zibayita mainstream media bambuusa amaaso ndaba nga vibe bagiwa abantu balala naye tiwaliwo kikolebwa wano kyesaawandiika mu kiwandiiko kinasavinga ebibiina nagamba Mpuuga ne ttiimu ye mu kiseera ekyo yali tanakola na kibiina amobilizing e Masaka taking over Masaka as in a district of Greater Masaka. Greater Masaka kubanga it is a sub-region wewoka basobola okukola amakulu awasigadde talina busobozi talina bukolawo makulu era mumusabira omukolo gwe gubeere successful ogwa 2007 bw'anaaba mpise ku luno nja naggenda nga kitwala kikuseka oba kuwagira si kuseka okukonfaminga kinayogera era okiddemu ku muzindaalo singa oba oweereddwako kakisa of course mba ngenda kwogera sikyalina mukolo gwe ngendako nesoogera yo level nagivaako but kyenkugamba nti kinawandiika mu document kyekyo kyennyini kyakoze era kyekituufu abantu abamu bamulabanga aze okutataaganya Kyagulanyi mu Buganda kuba bonna bali mu Buganda. Kyagulanyi naye yasangawo bapuleya nga tatwalibwanga mu kooti yasangawo FDC DP Jema nabyo byali bibiina nga ate nabyo biri wano waliwo yamutute mu kooti kalwaki oyagala okuvunaana banno tekisoboka ekyo olina kireka bulesi so